Wawulidde otya Lubongo yange akaluba kamukubye? Bannange essanyu. Actually namulaba nali ku NBS nga ndi live. Mulaba walking in protest nga obulayo dachiko. Ne basajja agenda kwa ddalu. Lutamaguzi ye mwino muyamba kubanga ndaba kati stage jaddako. Yatunulidde abaana yabadde akola ka video abaana nga balekana ne kata abatte. Eriso liryo mayo Negwe parliament ngerumo kimanyi nti kati waliwo mbaka yafudde ono wa FDC. Owa gundi ngora. Weyo. Kati omukyala siko gamba. Omukyala kati Lutamaguzi naye bwe mutaase kundaba gye mulabyemu. Olaba mukwate bantwali eddale wa Genosale. Amuyambe kubaka kati akaba na linnya lya Genosale. Tetwagala afe omusayi gusigale ku mutwe gwa Genosale bambi. Bambi Genosale baba fukamire tata nyambira ku Lutamaguzi kwagenda gwa ddalu. Naye Lutamaguzi soko okole kino. Soko dde mabega wone yawangudde. Musoke mutambule kitundu. Waliwo gwe nabadde njagala bakuba akalulu. Yakawonye. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya oli otya embeera ekutwala etya afunye okusoomoozebwa bakuwangudde mu kalulu bakubbye mu kalulu n'okusoomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo wasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina paco muna NRM agenda sooka kubuuzeeko tugenda tandika okwogera ebigambo paco buuza abantu andaba omulabi waffe omulungi webale nnyo kubanga otambula naffe nze paco banange bannayuganda mwebale nnyo okulonda mwebale kusalawo kwe mwasazeewo balonze nammwe abali ebweru abasiriwala okukabanja nga temwabaddeyo okulonda nga mulinga abagamba mwali temumanyi nga mwali mulinga abagamba temwali temusobola kugula tiketi kujja kulonda bambi temuwabye bannayuganda bali wano basazeewo kye baagala so mukwata placards mundowooza mulina ebizibu byammwe nammwe ebibamala ebweru kituufu so bannayuganda bali wano mubaleke temubawabya gwagamba mugende mu raking emisana ekiro mugende mubatemeeteme senga batandikira ku famire yo ne bagitematema gwagamba nti no mugende mukole bwe muti ne bwe muti senga ogamba nti abaana babuukira abapoliisi babakube nga bade bagenda kuyamba nnyumba yammwe bajje bade bakumyeko omuliro wa business ya kitaawo baya nnyoko how do you feel nga batiddawo nga bade bagenda saving abantu bewammwe so tudde tukakkane ffenna tudde ku mirimu gyaffe nze ndowooza Uganda ffenna etumala ate yaffe ffenna ate oba ogamba nti oyagala nnyo Uganda yagala n'abagirimu paca akalulu wakalabye otya okutwaliza awamu nze akalulu nakalabirawo nga President Museveni agenda kuwangula n'ebitundu ebya waggulu nnyo okusinga yes kubanga ndozera wabirabye Northern Uganda abimu simanyi we yatwala tugende ebikyekyegeera nti nga abantu bakulagira ddala nti love yaabwe eri President Museveni yeyongeddeko Central yes mukyalimu naye era Central era tebakubye nnyo President Museveni ng'emirundi emirala we gibadde it has improved bw'oteekako kiri kya Buganda ku Museveni or something like that has been moving and then eri abantu abazze beegatta ku President Museveni nga bakooye obulimba bwa opposition era nabo bayambyeko nnyo mu kulaba nti akalulu kano kakyuka so nze ngamba akalulu katambudde bulungi nga kabadde kalina otambula so President Museveni yakawangudde namba 2 n'akwata ekya mpaka ku Yasembye nani Yasembye bamuyita Mabirizi pastor ali awo alina church side ze Namuŋŋoona awo Munyagwa igwe yaddiridde Munyagwa yaddiridde Yasembye kozwade bameka makandidates anjukira nze liigi nze namaliza liigi nga mpulya mu bantu babiri bokka nga balasi bategeere akaluka wakati w'abantu aba abalala nabo abeetabyemu era wolipotinga nga bawerekera buwerekezi abalala abeetabye mu kalulu kano ng'oggyeko bano aba bakumbiranye eno teyabadde embiranye 71 to 24% yabadde embiranye naye musajja nga yabakubye nnyo omuzeeyi n'abakuba muzeeyi yabadde nga tali mu campaign nga ye yabadde nga abalaga bulazi byakola kinakubayigiriza kati kukobwa MP wano wakalabye otya naddala wano Kampala Wakiso Mukono Mpigi Butambala Nakaseke Sembabule gendera ddala mpaka Lwengo abalonzi basazeewo nga era bulijjo bebasalawo abalonzi be babeera n'akalulu kaffe era bebatubuulira ki ekirina okukola ki okolebwa era omulonzi either yakuwanika oba yakukola ki so bwe twadda wano ne tubagamba nti nno
NUP ticket yazigaba mu bukyamu mwene abantu ne baga oyo kadi kamulumye kakadi kakoze katya kati mukulu Nyanzi ani mulala Lubongoya secretary general mukwano gwo ani mulala we bali abo bawera Lutamaguzi Kivumbi Muwanga Kivumbi Aisha Kabanda Lutamaguzi mudde mabega waba abawangudde ozo babagamba de mabega wafunye kati webale nnyo kakati mwena mudde wayo yakoze eki akantu kakulumako ndibane kadi lebade sola gende abantu bonna badde mabega woye yafunye bamuwagire kakati Muwanga Kivumbi tambula n'oyo mwana ewa butambale yafunye Elias Mukibi oba ye sibamanyi kakati nawe gundi Lutamaguzi tambula ne Lutamaguzi agenda kwa ddalu Lutamaguzi ye mwino muyamba kubanga ndaba kati stage jaddako yatunulidde abaana yabadde akola ka video abaana nga balekana ne kata abatte n'eriiso liryo mayo negwe parliament ngerumo kimanyi nti kati waliwo mbaka yafudde ono wa FDC owa gundi ngora weyo kati omukyala sigogamba omukyala kati Lutamaguzi naye bwe mutaase ku ndaba gye mulabyemu olaba mukwate bamutwalire eddala wa Genosale amuyambe kuba kakati akaaba na linnya lya Genosale tetwagala afe omusayi gusigale ku mutwe gwa Genosale bambi Genosale baba fukamire taata nyambira ku Lutamaguzi kwagenda gwa ddalu naye Lutamaguzi soko okole kino soko odde mabega woone yawangudde musoke mutambule kitundu waliwo gwe nabadde njagala bakuba akalulu yakawonye namboze nabadde njagala bakamukube ate Lubongoya badde omwagaliza ki okumanya nga bano abantu Lutamaguzi yagamba temutugambanga kintu kyonna gwe yo excellence Bobi Wine nga bino bigize nze ngenda okusooka emmundu olwaki takwata nadda ku street n'abanja akalulu tabanja ka Bobi Wine sebo Lutamaguzi nenze bansobedde tewali abali mu kubanja ka Bobi Wine ndoza mulaba kakati ddala mu butuufu baani abaagaliza NUP era buli oboda gwe balangirira ku tale center ngaddukawo nga lwaki tagamba nti no kanindeka n'aka pulezidenti wange ebyo babimanyi baagala ye kasamala okuwangula ekyo kitegeeza ki mwababirabyeko buli omwana anoonya kulya ssebo Uganda erina opposition oba terina mwe bali abatonotono naye nga si be bano bali mu bifo bafutu soja bali eno ku ground webale nnyo kitegeera nti Lutamaguzi obusungu bwonna abugyeyo pulisha zimbula omutta nesiwulira mu kulinnya Kyagulanyi yagamba bamupya akaluluke ne Lutamaguzi agenda gwa ddalu sale mbandange sale obuwanguzi bwange sale yayogedde yabadde akola ka video abaana ne boogerere nendoza kabula bagwa bulaka bajjemu emidokooli ebyambi bisekerwa naye Lutamaguzi bambi yeetaaga kuyamba kuba kati embeera mwali nzibu naye nga tukyali ku Lutamaguzi ye Muwanga Kivumbi tetumanyi mbeera mwali kubanga omanyi ate abasirise nga teboogedde ate Muwanga Kivumbi tetuwulira nti yeetugidde ku muyembe abantu 7 bafiiridde mu maka gaabwe bagambye 10 baweze 10 kati awo police investigation jjukira zitandikira awo okimanyi bayita abantu 10 naye baba n'awomu President Museveni yayogedde agamba nti bano bali bateeka ab'ebijambiya ne bannaye era n'empuga abyogeddeko n'agamba nti Lutamaguzi Muwanga yeetaaga kusabira nakubudaabuda mu mbeera gyali olaba nkugambe kati Lutamaguzi tolaba nti tumuteeseeko amaanyi kati yetumugera naye ye Muwanga Kivumbi tetumanyi kyaliko Sego naye yakkiriza nagamba naye mwe bali kumpe bisanja 3 naye naye era naye yeetaaga gundi tusoke tumutwaleko awantu abeereyo nga buli kansala ajja mu dakika 3 wabajjawo omulala bakansala basooke wa Lutamaguzi ate omanyi kati abantu abo beetaaga n'okuwalina eddagala ne yeebaka nasooka yeebaka nnyo obwongo ne bukola kye olwo lyebase nnyo nga kimu 2 yeebaka kimu 2 yeebaka obwongo busooke bukole ki paka like nga weeks 2 nga yeebaka bwebasi kubanga ekituufu kiri nti embeera Lutamaguzi agenda gweddalu gyali musi nnungi ndowooza mulabye abasajja bano bagamba tugenda ku street tugenda kukola bwe tuti naye tewali yayogedde yagenze ku street kubanja kalulu buli omu alwana kake Joel olwawangudde akake naye asirikidde wuwe talina kyayogera ku Kyagulanyi Musisi namulabe ku interview talina kyayogera ku Kyagulanyi namboze yasirise kabanja nagamba ate nze mmanja biki akange saakafunye olaba nkwata mu ngalo abanje ki
kituufu akakete yakafunye kati Bobi Wine tasolegena mu ntebe mali abagino mutuusaayo ntebe mu ntebe nawo balabye lwaki agamba balina okukabanja yaligambe tulina okukabanja oba nze nnina okukabanja luli yagamba mubikwase Kyagulanyi ku lulino lwaki agamba kanoonye kakuume kalonde kagenda okabanja lwaki atuma bali kukabanja nze njaga kusaba bannayuganda nti nno tuli muntu omu twetaaga okukola tulina okuddayo ku mirimu gyaffe abaana bagenda kuddayo mu masomero so tulina okukola tulina okuddamu tukole Uganda egende mu maaso abantu ababawabya nga bali mu biyumba balina ku wifi wabwerere ffe waffe tumugula tebabawabya omuntu ajjatana mugende mukabanje mugende ku street gwataalonze gwe musiru gwe wabaddewo okujja okulonda ate tomanyi nti Uganda tejja kulonda lwaki mwalinya ne mudda bamaze emyaka 15 tebakomangawo kale omusajja Lumbuye oyo bannange simanyi bamuzadde alina omukazi alina abaana Lumbuye yalina omwana yafa naye teyasobola kujja kuziika bamuzike bayitayo Kalangalo Mitiyana kati oba tosaana kuziika omwana owo anti ndowooza ali mu bamuteeka mu buwaŋŋanguse ani yabumuteekamu beba byeteekamu nedda kati olero teekamu message ng'eno ng'ate okimanyi ne mu 1994 right how they say it in Luganda 1994 so it was just a message y'omuntu yali ku mpewo nga ffe bw'otumanyi nti yayogera bugambe kigambo oba ebigambo bye yayogera byaviirako ki genocide si bwe gwali Rwanda tikakati ne message wagirabye Lumbuye gye yayogedde mugende emisana musipayinga ekiro mubatemeteme mukole bwe muti omuntu ayagala eggwanga lyo you can send such a message zonna zigatta bulungi Lumbuye simanyi family ye mweri muno kyembadde njagala okubuuza nti what if you say like that ne batematema abeewammwe are you going to swallow back your words or you're going to come and blame the banange senga mwatemye ne mulekako gali amaka gagundi akalulu kaluma baba bagamba omuntu waabwe next time ajene idea ajene manifesto ngezitowa esobola okonvisinga Munnayuganda kubanga gwe bojjango ozze kuvuma Mwami Museveni ozze kuvuma General Muhoozi ozze kuvuma General Sale ozze kuvuma biki ebyo si bannayuganda okuwulira ebyo byaggwako ezo bato ze bakolanga wali erugogo tesimanyi Kamiri abatolinze ne Jose abatolinze ne Bobi Wine ne Bebe ebyo twabikoowa otegeera kozi nange nabadde nina ekyokunywa nga tunywamu ku lwani genda mu maaso Nda bakumbulira Lubongoya wawulidde otya Lubongoya nga kaluba kamukubye bannange essanyu actually namulaba naliko ne ku NBS nga ndi live mulaba walking in protest nga obulayo dakiko bammeka batandika balangirire namulaba moving away in protest ne ngamba gwe tonnaba namulaba fuluma nga yina musunguwavu naye ndi musanyufu nnyo so oli musanyufu okuba Lubongoya okuba nti akalulu kamukubye ndi sibatya muli ba mafia mukole byonna bye mwagala naye nga Mukama tannasalawo era batya batannasalawo ndi musanyufu mu Nyanzi mwazanyira mu tiketi zaffe kaadi zaffe nga naawe akalulu kakumezze temujja kusirwaza bemulowooza nti nno balonzi nti gwoveewa ojje mu kifo kyotabeerangamu n'opangisa akayumba ate yapangisa akayumba k'ekisiraani gundi ke yasulangamu ono Bashiru naye kennyini ke yajjamu n'apangisa nga naye azze omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8
8882 oba ku note 786 note 16593. Nyanzi yakabya amaziga ku Tale Center ate kyannaba Lubongo yaye yakiriza n'abyesonyiwa n'abivaamu ne Lubongo yakalaba omululu oguyitiridde gwaki Secretary General gwe Secretary General kibiina kikyo buli kimu kitambulira ku kujjako nga naawe olina kyotugamba nti ddala nga ebibadde byogerwa nti 230 mu project yamwe ejja kuba eweddemu amaanyi naawe badde akagenda olyeko emyaka 5 emirala emigi 5 osegeera kakati Lubongo yadde amabega wa Minsa Kabanda mutambuze Kampala ebintu bikolebwe Nyanzi damabega wono omukyala yani naye musira Madina Nsereko damabega we ani omulala bani abalala abawanguddwa mudde mabega wa bannammwe mutambuze Kampala Fred Luyindi yawangudde oli omusibe sijja kwogera ebyerubaga kuba mulimuko mikwano gyange nali bagambe mudde mabega wa gundi kati Lubongo yatwamukubirako kasimu nga bamaze olangirira namuweereza akantu ke nalaba wano nali mbulaba mbu defeated simanyi biki ne muweereza nga njagala mubuuza nga njagala nziremu nti nedda nze nawangudde naye siraba bwanyega message yagiraba yazira blue ticket bambi Lubongo Lubongo yanafuna opportunity endala efuga wano mu Kampala nabadde Kanungwe eyo simanyi gundi bagiyita batya bannange people who know that gundi akasomero nga babuuza n'okubuuza ani agent wa gundi bambi tebabadde naba agents in some places ne bafuna 00 ne bafuna leero kabalole bannange baŋŋambe ki omukyala ajjukira yali woman MP waabwe Lilian yatulawo tiketi mbaddeko naye awo abadde wano nagibasuulira tiketi yawe kati ne bamugamba twali tugumidde kugwe nga tugenda kamwakululo naye kovuddemu kati tukole tutya n'abagamba mutiikinga ebbaasi ne bagitiikinga era n'akavaamu era omukyala wa Kabalo yajja opposite wa NRM Semagando omumanyi abadde kansala wano akyali kansala ndowooza mulako kisanja kye bamutwale mu Busiro bwe batwala ebusiro oyo omusajja omumpi omunene omuddugavu era ndi bamujja wano nga bamukubye bamukubye akalulu leka naawe bamukubye Semaganda bamukubye Moses Mayanja wenaleme yamukubye awe babadde beefuula nnyo okubeera abantu ba NUP naye nga ojjukira we nagamba we nabasanga ku mabega wa kiri ekizimbe kiki ku street eryo ojjukira okkiriza ebigambo byange bamukubye akalulu ndoza mulaba nti tiketi za NUP zatandise obbadibirira ne Charles Mato ne bamukubye Busiro South tomumanyi ono ayina enviri enkulukulu mukko kati Busiro yonna babakubye okujjako East wano wagonde wa Magola Ntebe municipality naye bamukubye Ronald bamukubye anti Magando manyi okumujja wano mu Lubaga yali yesimbye ku mbeera ze awo Banyanza abo ne babala obuntu bwabwe naye kamulabe bantu ne bambi n'amaziga gansubuga Paulo webale nnyo yakaaba nnyo yakolima nnyo n'akaaba n'abakolimira nola Mukama bw'atalya mandaazi nti kadi y'Amagola yali yayirina kuba y'Amagola era yamuddidde kuba yawangudde naye obuzibu tebamulinako control ate kati bamugambe ki kadi yali erina kuba yiye bamugambe ki era mbeera Amagola emalo temulina kye muŋŋamba nammwe ate ekisanja ekijja banza obba n'amasanyalaze ekisanja ekiriwa tinkwijja kuhema baitu nyo nkugambire busawo naye nze mbasaba busabi buli wa NUP gwe bawangudde dde mabega woye yakuwangudde tutambuze Uganda buli gwe bawangudde nde mabega we yawangudde tutambuze Uganda naye kati ekibuzo kiri local council abantu banajja okulonda abula nange local council ndaba nga tanapo ejja kuba ntini tanapo egenda kubeera ntini and kyemmanyi egenda beera ntini ku opposition naye NRM still voting abantu bayo era NRM ejja kujja mu bungi bano bamalize nga batutte ebifo byonna nga biwangulwa ebisinga NRM naye lwaki ebifo bino bye bagamba NUP nti bannaaye
Lubongoya yalizeeyo eri. Waiswa yalizeeyo eri. Nyanzi temali mulesa abona lwaki bagudde. Abantu bayagadde tiketi baze yagaliza ko abalonzi kale katubalage nti mwazigaba mu bubi mu bukyamu. Nyanzi yakute kyakumeka. Nyanzi yakute kyakubiri. Lubongoya naye kyakubiri ne Waiswa kyakubiri. Bambi Waiswa. Lubongoya baleta bitegeera na bitegeera bitambula. Era tajja bitegeera. Akalulu. Tajja bitegeera. Manye koko gye basazeeko omuntu nebeeranga epaapala. Jukira epaapala paka omusayi guggwamu netuuka neegwa neefa. Gye musajja wange Lutamaguzi. Nemwe ebyaddala abeera ludda tumunoonyeeko bambi tumubudeebude. Ndoza sula ntindeyo naye kati era kakyaliyoko mu kyalo. Ne lwaki Lutamaguzi edda yagambanga nti woba ondabamu obusobozi nnunda. Bwatu yagala tonnonda ngalaga nga tayagala parliament. Naye kati apaapala koko gye basazeeko omutwe. Naye nze njagala kwebaza abalonzi. Abalonzi ndoza babalaze nti mukirabye nti be balina ki? Amaanyi. Gomanyi ti ne Lugazi municipality owa NUP yakute kyakusatu independent yamukubye. Nze nabagamba nayogera ebintu bino ne mbagamba mbabuulire. Tugenda funa ba independents bangi nnyo mu parliament ne muwakana ne mbagamba bagenda singa NUP tebabasinze. Babasinze. Mpozi amawulire agenda kugenda wuliddeko bambi mukwano gwange otubadde nga tukona panels zino ku channel M. Ogwe bawadde ticket gwe bawa ticket yenjeru so yayise na mubambi. Yayise mu Lukanga ndabe Lukanga sasi obwana we bamusse. Akana ke kana keru. Akana akombuka abadde kake mbusi nababbi konfami. Ndio kalabanga ka postings. Naye bambi nga kibinyo Lukanga. N'abawagizi bembu babalumbye ne babawocha ne babatema ne bambi so sad bibanga byabadde bwe bityo. Naye Mukama Katonda akugumye bwe bibanga ddala bituufu bye nalabye. Rest in peace my son. Bambi. Ayina katabani ka Okeru. Oli akana nange kennalabye okibanga kituufu bambi Mukama akusaasire. Kuwangula akalu. Eyokulaga nti kufiira. Fenna kyovola banze ngamba abantu bonna nti Uganda yaffe fenna. Okubanga ku luno tufunye omundi omulala gezaako komawo. Abalonzi bano bakuzanyirako. Bwe sigalo babeere nakwedde teyawangudde. Uye mkazi kwa tabade yaddugala nga tafaananika ko takola biki ne kati kuluna agenda kuddanga naye. Ngo mukubira simu kola interview na agamba sina zintu sawo. Tugenda kola tutiyambadde nzize kusimba naye kakati mbalamu amafuta gano singa gajjawe yinzo sikira mu kubo. Ashiraba. Naye patience eyo. Ne Ismail. One yawangudde Hoima. Owa anti. Anti yafunye oyo. Nti kuluni bambi yasigala nga okimanyi to yakolako ne wa speaker nga house boy. Gwe badde okimanyi ekyo. Speaker kyono Amongi. Kati mboka parliament. Neje di halwanga yaziza. Being patient and otuka ku kituufu. Nti Ismail kye yakola lwite yawangula nasigala mu bantu bebi kyate hambo nensi bichi okubukakamu omwo. Ne kati muwanguzi. Tokyajjukira nti alina n'emirimu gyaweerezaako ewa Amongi ng'akyali gundi. Speaker era ali atunyumiza emboozi ku parliament. Nti naye yakolako wa usigalo. N'abikola byonna n'akolako simanyi wane mu biki ebyo byonna. N'ayagala n'omulepinga biki. Yatunyumiza emboozi we yava okutuuka waali kati. Ng'ekyamazima nawe okola n'amasirati nayiseemu. Otegeera tetwajja wetu ti just on a smooth what? Oyina by'oyitamu. Tulina n'ebyetabagamba bitunyiga ebiri eyo nga bitunyiga. Omuntu okutuuka waali n'ogamba neddala omuntu ono yakola atya. Otegera. Naye that patience alone so nze ngamba. Nakwedde kyakulabirako ky'amaanyi. Nti kululi yayagala kufa. Nga kati lutaaya bambi taata paya sinyamba. Agende mu mmere atunde. Ate mmere paka lasti tebagitunda teyagitunda. Yagiguza gundi ono kati yateekawo ne wano kids park wano nateete. Lule. We yagiguza. Oli mu bikadde. Kati akole ki addeyo mu kivulu ne mu bikadde tubali tumusubwa. Naye nkubuulire naye abalonzi tuli bazibu. Abalonzi basazeyo ne bagamba mu parliament mujjeyo ebyokuyimba byammwe ne comedy ne bajjayo buli muyimbi ne comedy. Basolo genda. Dayo mu bivulu. Baata bagambye Rema takyayimba bulungi tajategeka bulungi bivulu ne Chris Evans takyatuwa bimala dayo tegeke. Kituufu bagende. Ne bagamba Hilda Mandayo oyiyeyo ku nyimbe endala. Oyiye nyimbe endala. Tubali tonda kyoyogera mu. Ne bagamba ono munna Uganda w'emityana ne bamugaddayo okuguke bulungi mu kuzanya binna Uganda ne ddoboozi olyongeremo. Odasuluddwa okujja mu parliament kino ekisanja talijja. Ye Lubongoya ye Waiswa. Nze mbabuulira waliwo abantu nga basubiddwa ku luno because
kuluno baade balino ye Nyanzi era ndowooza adde yakola emirimu gye yakolanga kuva dda naye obusuugu gundi bwamuyinako ani n'omukyala Mukasa Mukasa w'Erubaga naye baŋŋamba mukwano gwa Nyanzi nnyo mukwano ki nga yali akola obukwano okufuna tiketi ne bamulyako n'essente z'emusajja atu n'amatafaali na biki byonna yatwalanga eri baŋŋamba nti ennyumba ya Nyanzi ogimaliriza Mukasa yaliwo nnyo kituufu nange mbiwulira omusajja yanyumiza yanga nkubula ennyumba ya Nyanzi Mukasa Mukasa faka ekyaliye wabula simanyi negeza amabina Mukasa agenda kukola mulimu ki kati Mukasa ate fako ndowooza wa fako naye Mukasa omulaba ndowooza ye mwana yeka ku famire yaabwe ali mu Uganda abasigadde bali bweru ne maama kasita abaddeko mbaka parliament tibagenda okukola bagenda muwa gratuity we one off 320 million omulundi gumu zijje ku account ozikole mu kyozikolamu ate naye kirala nze kati njagala kuba bonna buli eyagudde you can still go and strategize somewhere how I can come say for example Wakiso banansana engula yakataka nenzimba yakayumba bacha alina sente omanyiro ndize balimu simanyi kati semaganda musajja wange alina amasomero ndowooza essomero erimu lya family alina erimu eddala erya primary yandibanga litakana muloni ngalowooza akajjayo negwe semaganda bamukubya akalulu ke basokolangirira mu Wakiso district kali Kabusiro North nga balangirira Moses Mayanja nga bagudde semaganda akalulu akalala akannumye obululu bubiri bwe balangiridde ne bunnuma nga abantu bawo babuwangudde nenga the warrant worth semujjo kannumye ne bijirwa ze ya Nansana kannumye Nansana tiyade na candidate yali kiri yategereka oli omwana Kaweesa naawe oyo omwana Kaweesa ne bantu ba Nansana mwakoze bubi abantu be Nansana ne bambi naye agenda kudda Luzemba bulira oyo naye agenda mu level ya Lutamaguzi kuba ate ye ekizibu kye atunze ebyabuli ebyewaka ebisinga nd'omukyala ndoza batatatera omuntu nabatayi omukyala alina basatu ona abeera ku office lero omu bw'abeera sekretary olimba buuzo twagenda naye ku office enkeera omu bw'abeera sekretary olwaleero omulala enkya yabeera sekretary because binyirivu bwe biti olimba akagundi akatini ako kaboyi kategeera bimaama ne bambi Nansana muli babi nnyo Nansana kye bakoze ne bagamba taking umbrella mwali Kawadde Kaweesa alina enjogera gy'ayogerako NUP commander ayogeza amaanyi nga batona bakulya mmere tosobola kwogeranga yeye naye gwe kyona omumanya nti bamutaasa ayinza naye okufuna ebizibu abantu abalala balina ottaasa be bavubuka abato nga bavudde mu parliament nga Kabuyo we Kasanda bamukubye akalulu muvubuka muto kisana kye kana kabadde nga akatoka nakabadde akeeruyeru bwe katyo shadow minister w'abaana n'abavubuka naye si mukazi mukulu kiri awo oyo naye bamukubye akalulu e Kasanda naye balina omutaasa ennyo kubanga bajja kwekola ekintu omuntu abadde receiving emiliyoni 5 buli mwezi atuke nga anoonya 2 taziraba baweza 5 gundi yoloza yagumye ani ono munnamawulire waffe Joyce yakimanyirawo nti tasobola kajjayo kasaba no bane nenda naye kaadi senga bajiwa Joyce yabadde yali ayinza okukola ki bano bamuteekako amaanyi ate ne bamuvuma nnyo eyo manyi bano mulimu gwabwe gwabadde nga gwakudikola ki kuddi campaigning omuntu yenna bo bagukoze bulungi nnyo naye nze ngamba abantu bona so Joyce baagala abo bona buli gwolaba nga afulumye parliament kati naddala nga abadde mwana muto bamanjeri kye bakutika ow'ejjinja kubanga manjeri baŋŋamba nti yagenda oyingira parliament nga takwana nakomiri ani awangudde iganga wa NUP era bamwitani simanyire erinnya lye sirimanyi naye yakubye babbamu bulenzi abo bonna yabakubye mukyala iganga municipality gyoyogerako musajja oba mudyobole ye mudyobole ni mudyobole erinnya ndaliwuliddeko mudyobole nembuti yanoonya nakalulu ye yagenda nga azinira abantu mazina nawulidde noono azannya bina Uganda yensonjere esongere naye yawangudde NUP yafunye ababaka 8 ejjinja ye yamukoledde tutwale nti mu bendo lya Busoga yafunye ababaka 8 tegeza abasoga kati mbumbumbuki nze era kati bano babijirwa mbatya bijirwa ne bamukuba akalulu lwaleero enkya n'omulabe e Kampala wabadde wagala afe kyengamba nti bayina musajja nnyo bagenda mu kalulu nga bamanyi nti bajja wangula oba okuwangulwa
era kibwe kiri omusajja yenna omuntu yenna ng'oli muzannyi wa gundi ogenda kati me support Man U naye okuvaire balekerawo okukola ki twakomadde okuteba ku ggoolo naye should I come out mung'ambe nti no kati Man U sikyagiwagira kati Lutamaguzi omanyi lwakyafiirawo ye yagenda na expectations za 100% nti yakajjayo naye ne bikyukira mu box ne bigaana kati obusungu n'embeera gyalimu kati tenti abalonzi tenti bakyazifunye ez'okufiirwa n'amaseppiki naye Lutamaguzi bino kyabeerenga gundi eyajjayo n'ambulensi ono wekoboko yali ani nono yabijjayo Munyagwa oyimba abeekawembe zibajjako covid bwe yatuuka yabawa obupipa Munyagwa keyers bamala omukuba akalulu basiiri n'abagamba nkeyalinga ki yakateeka kati bwe kyolina omumanya nti buli atuleetera obuntu mbu atuwa bubbasale abutuwa atwagalako kalulu we mumala okukagaana okkamuwa ate kati aba akyayagala mbaweeki egwe paco kiringa bano abantu beene gundi wa muyingo nagaa naye bantu bano baddala baagala ki musajja abaweereredde abaana okuva mu nasale ndoza tomalina fiizi naye omulonzi omulaba nenze nagamba nze ngamba kuba muyinga enkeera bonna byonna gye bali buli omu adde ewammwe bazadde bagambye Munyagwa yasitula obupipa bwe Munyagwa keyasi ye kati ali ku ki yafunye ki yabadde wammwe yadiridde asembi kanaawe mwaye ojubisa nnyo nze mukwano gwange naye nkugamba era pacho bakuba batakuwa kadi sakubira esimu nkolako story wagikola mbwa toli chali wange naye kuga yadiridde asembi Franka bulira tanoonya kalulu yamusinze obululu naye yavudde woyo simanyi Franka bulira atanoonya kalulu yamusinze obululu bwoba oyagala kuwaliza otusinga nazo nzikuwa naye nze bambi nkyaddayo ku bannaffe aba NUP tudde mabega waabo abawangudde yo message yokajja nsobola okubalekera emitwalo 4.5 mu 1959 Munyagwa keyers nafuna emitwalo 3 era Munyagwa keyers mu 6 naye nali mwena kitundu bulira ne bulira yagambye mbu abakubanga sente zete bazikwata singa ye president adagenda singa na president Museveni wadaja singa na president Museveni kati ekituufu kiri nti nze nyina abavubuka bange abato benda kabuya wadde mukwano gwange oli gwe batawa kadi mu Busiro North nsoboga po mukwano gwange nammere ne taata we bali nammere naye nammere balina taata omujjanjaba ate ekintu ekyo twakyogerako batwali tugenda wanga ne tukwa ku kipande ky'ekirere nnyawo nga ku Gonde Masaka nga tuyingira Masaka kuliko ekikyene sipiika na muzeeyi nengamba naye kaakati ne Sempijja namuwulidde nti akomye taata nammere biki kati oli nangana mbonaeyo kati we banaabakuba bonna buli omu ajja kubanga akola ki enjogera ya Bobi Wine agamba nti buli omu agumye munne kaakati bannayira bali wekyatuuse nga kye bakola famire ya Cedric Babu omugenzi ne bamukuba ne bakuba Margaret Ziwa ne taata ne bamukuba kozi omugenzi Cedric yali yesimbe kuki Kampala ndowooza Kampala meya yali agala ki yali agala ndowooza Central bonna ne bakuba taata ne maama n'omwana bonna bakubwa naye bannanga abantu bwembuli babi abantu b'e Masaka bakubye omwana ne taata nammere yawagira ani kubwa Museeke ku Kasolo ne Kalangwa yawagira Kalangwa awo simanyi yawagira Kalangwa yali atanza butakubwa ate abadde nkyali nyuwanita nanti kati wali eri Kasolo asalawo nnyo Masaka amapesa yagabala bubi yali alina okudda ewa Kasolo yadde alina olangirirwa kipande wasomye bubi naye nammere agenda kukola naye bbaawe ngaasobola obanja akalu wamulebe bbaawe bannanga banja nze nno nabadde nga mbubakano nze nabadde mmanyi agenti ngenda okugenda mu comment section nga bagamba bannawe omusajja nga atabukidde akalulu kome nga ye omukyala atudde naye akabanja bami nze nno nabadde mmanyi agenti naye ne bwagenda mu kkooti talina kyagenda kujjayo kaana kato nnyo kavubuka kato mukazi wako bamukubye akalulu naye nammere yakoze bulungi okusinziira ku NUP amaanyi ge yaleyolesezza Masaka at least ya performing so 2031 she is better off to come back and what changes zibeerawo olaba ekibiina kisobola okugwawo kati kisobola okugwanga bula emyezi 8 NUP waliyo gimanyi nga tugenda mu 2020 naye yagwawo speed gwekimanyi ti nno kati mwinayo hope y'ekirala ekipya okugwawo amangu ago ebintu bikyuka naye tuva mu kaluka 2016 DF sooka oleke DF deforestation nga yabadde bakubye DF akalulu ne kaakati president wa DF president wa DF mulabyeko
olaba musipiku ngawe ngwambadde aguzinzemu emirundi ejo asaze wait kiro ngaga mbadde mu press conference ya DF president wa DF bamugamba bugambi tuyita wane eno olaba lutunde iragira je bamulagirira lutunga ze wane olaba iragira je bamulagirira lutunga kandi lutuyite bamugamba bakwata mukwati kati ate omwana alagirira mpuuga mugamba tuyita wane eno tugenda wane eno takyabitegeera ate okwogera kati ayogedde biki waba takyabitegeera ayogedde n'agamba akalulu ye takiriza byavuddeyo biki biki naye muganda wange obimanye eri akalulu DF teyafunye mubaka naye nabagamba ne banvuma ne baga DF tereeta mubaka yenna wadde nakuya mukwano gwange nakuya yafunye obululu ebyo yasusse ebisatu nange mukyala waffe Winifred nakandi ye yakozeeko yafunye 3,000 mulabyeko ku DF sagadde na mwefasa nga nziruka ne ngamba owaaye kangende nego kyono sokomanya akaluka nokayisiza bubi abantu Flavia Kalwe n'abagabe si abadde maternity leave za buli kaseera ngafuna embuto mukaluka nakawedde akozati yafunye kulono bwaba yafunye ndovaamu kuba bamukubya akalu nembwa neyesigama ennyama NRM yayeze mitiyana nanga kali okogeza maanyi NUP akokuba nti abadde tava muleeba abadde abere maternity leave buli kaseera taliiwo ye yagamba mbona abakoze nnyo bajafuna abaka 5 mwaba era be bafunye ya predictinga bulungi naye taliiko bwe buzibu Kalule Flavia n'abagabe opposition yafunye bameka atana bali mu 5 nga basenzeeko NUP 5 luli yafuna 5 era yakoze deduction nego kyono soko Jofula ali mu mbeera ki Jofula lutayi Jofula siye munene nene kyabakula naye kijigenda mu yambo sala weight nibo tagenda mu gym kati olwalero munene yenanga wa size nene tagenda mu gym kubanga alinebuleze kala cyali yange simu ya manerende ja sente walina kuzitanga na kuzomwezi bungi tuzongeremo 40% nga cyali yange simu ono yamwe motoka ngana yakuba Jofula badde ne motoka ze ziba zibongerako Gochimanyi waliwo abaana batunze DR form. Omwana omwe emitwalo 5 kumaka lulunga agent nata komawo. Na esimu na emitwalo 5 joka. 5 joka kolinga mu wadda 3 na wa DR form jimpi. Gwe wasu yambo eza nyanzi bazi musiseeko buziko waliwo nyini. Bulijjo nali manyi nyanzi sharp wa Kampala. Ngugambye. Siku DR forms. Baba DF. Guli siasa ndiro bulungi akalefu. Abedi bwani kakana akaliva ka white obulungi. Newa nze ndo mulebera ka mukyalo yera bidoka sanirira. Ate ono mukyala Juliet yabate Juliet. Akande tabadde nawo. Nina kuyataze mu press conference. Ate gundo mwogezi gundi. Kasibante ye wali. Kasibante ye abimanyira ye mwogezi. Kasibante muleke wali ono mulala yani omukyala. Mubadde yogerako wano. Bitano. Si yani. Oyo wa National Peasants Party ya peni yadukira. Okay. Nkankubulire era boyingira tax kubanga ababaka parliament abamugenda basanga mu tax nga tebakyasobola kulinya kuvuga mu duka zaabwe. Olimba naawe bagambye nti munaku lumuli okabyakyuse nnyo buli bityo. Emotoka ejja kubaawo nenga tosobola givuga gitwala. Bajja kutumirira mu kkubo. Kyobala nze nagamba ne unalifuso omubaka wa parliament. Naye nja kwesigalira mu kawishi. Ebirowoozo biba oba bugundi 2,000 biki ebyo nga bwensobola amafuta gensobola. Ugambye ogenda basanga mu taxi nga atakula mutwa agamba nawadde empangude ne bansizeeko bululu 3 bwokka. Kati Sewungu bagenda kudda mu kukabala. Sewungu nowe Kalungu. Naye ali omu ku baagize. Ye yasinzeeko muno bulwa namukago lina sabali count. Ate ground nga weeri. Kati muli count ebinzo vayo binzo bebirala. Bamulanga ne Sewungu naye mulaba nze nalike waabwe be bantu abatakoze. Neno balabe eno omuntu nalekanira eno. Bamulanga kisempijja. Bambi sempijja. Naye mukulu sempijja bambi he has been there from over 90 what? Kati akyayagala kiki yaleka waawo. Kati ducha muziki yaleka mu Lubaga. Bwana yakabadde mu ye yasembi. Kati ducha muziki yasembi yakabadde mu akalulu. Wa MP Lubaga South. Masala ko kipande bwa. Ate yalina sente zikuba ebipande. Buzo twamusanga ali nga tumukola ko interview nangamba sina wadde vita na yikuba ekipande. Mukodomi wasiye gundi. Yani.
ono yawasa yazala mwana w'omwana ate okuzala mwana tubeera mukodomi woli balina oyina soka mwana mutwalira ddala kati ani yagaa nti yamutwalira ddala tebabeera wamu kale newa tebabeera wamu yawasa mwana na bizibu bya taata byakalulu awo Uganda we mutuze basajja mmwe kati kankikubulire kino gwe bulaba abantu abatambula nga beeyogeza bokka era abamaduuka kye balina okukola tebalina kutunda butwa tebalina kutunda miguwa abantu bagenda kwetuga ate era bagenda kunywa obutwa ate abagundi ku mafuta abajja n'obudomola tesaawa zino tebakkiriza kutunda mafuta mu budomola era emmotoka bwekusikako station kubanga buli gwolaba abasirikale kuli petrol station kuliko abasirikale kitini nebaddayo n'omwana leero tebakkiriza kutunda butwa ate wenkanjala mmese zezintawaali kankikubulire kana akalulu Semuju naye atambula tabitegeera azunga buzunzi si asala kawalata kabadde akati ni kataata kati kanku ekirungi alina omukazi omanya abasiraamu abamu beeteka ku bakazi bangi ekozi Ibrahim alina omu yekka mukyala we nabulime yekka gw'alina oba gwe gw'omanyi aye yekka gw'alina era yagamba alina omukazi omu naye abakubanga alina nga babiri bangi ogenda balaba mu malwaliro ag'enjawulo olaba oli yafudde omukyala ndoza nga takikkiriza bakamukubye manyi bayita okubanga obadde buli nsi gy'oyagala ogendamu nga visa tebakubuuza nga nti mubaka wa paalamenti kubanga Amerika teddamu ebyo omubaka wa paalamenti sooka tasobola kubeera eyo tasobola kubulirayo alina okudda ewaka nga passport ofuna yanjawulo ku yabanno nga temanya bye bakola nizo zituuseeyo atuuka mu paalamenti n'ateekawo ekigalo n'akola n'abuzaabuza n'afuluma kuza kibafiirawo gwebuuza tata wa Zaake kyeyabaddeko olangirira Zaake kati nkubuulira amazima abasajja naye bafiira nene Zaake ajja akoleyo guno kino ekisanja akiveemu kuba kati awaddako talina nabyakoze wafunnyo era kati bano ba Rosias Mukasa kubanga Rosias Mukasa ye tocha taso agiwulira nnyo because yafuna ku tocha ya tikiti atademu akantu akoze kiti bamuwadde tikiti peine nagiwulira kati justice akyongerako buwongezi naye mulimu abantu abadde ku Shuwaddiru nga lutamaguzi alawundi waasula wonna bano mutambulirako munenamugga bituufu namugga bakamukubye mawugola si abadde ayogera lutamaguzi muleke naye kati namugga kyayitamu ekisanja ekisooka njukira abadde anyiridde mu kajja kasiiwuufu mu paalamenti okuba nnyo ku mutwe n'awantu mugajja musiiwuufu mu paalamenti nange nzijukira nga jjanga KTV Kagundi radio era KTV ajjayo omukyalo oyo neyo radio 93.3 eyo Kingdom bannange ebintu bya Namugga naye lwakuba batuuka eyo n'oddamu n'omukubira n'akasimu nga takola ki naye abadde mukwano nnyo gwa Ssebugenyi oli omulenzi gwe nakuwaka ku kyazi oyo yes naye bano ba Owen twala tugende nga Owen akayabeerabira naye obuzibu bwa Namugga bwe yakola abadde ajja kudda mu paalamenti naye andi kati disitulikiti gyali bagiyita deep yellow district ya yellow Namugga bangamye mbu yaliko mu kamyufu KNRM mu kisanja ekiwedde bwe bamufutyanka najja mu NUP speed jukira eyo tewali nnyo NUP n'afuna tikiti teri kyova laba even nagamba nina Rose okuwangula mpoze emyaka 5 okujja maaso kati bamuwa tikiti bamuwanga Namugga bo bamanyi nti akyali mu KNRM ate bw'atuukayo n'afuuka ladiko ko basamu kutesa ne bagamba ono talina kukomawo bakamukubye n'embwa ne yesigama ennyama abadde amyuka akulira paaka so mu buvuze akakiiko ka paaka Central Muwanga ne mu myuka we bonna tebawonye anve wano ngende ewange naye nga njagala paka nga Uganda tukuuma obuntu bulamu naye yali alasisi bamukubye Aisha Kabanda tomanyi yali alasisi e Kampala bamukubye butambala kadi zaffe anti gwe batekayo namba z'essimu mwana wange wamma jangu mpa ekyokunywa kyange nkinywere ne wano balabe nti leero ndi musanyufu nnyo bonna be bakubye akalulu balyose ne babakuba abannumye badde babiri Bijirwa ne Bijirwa ndowooza kati yabimanyiira Bijirwa yabadde nani bamuyita Masitula Namatovu neyikambe nti balangiridde ani Masitula Masitula ye flaga beyala we NRM nenze njenjagala babuulira naye lwakuba Bijirwa ndabe mugumu ali musubi abantu bakyaba njagala babuulira nti NRM bambi ye mu bitundu bye mu Central wali nti opposition kind of ne mu byalo yalo people still want what people still love NRM ate n'ekirala
Jeri oli okujja kati kankubulire gwogamba nti no omusajja ayinza okuba nti ali strong. Yes, Bigirwa as a man is a strong man. Oba omanyi ng'omusajja yena oba omuntu yenna. You can come and talk then no dialogue mukabira mu kisenge ekyo. Nene ekirala, some of us come to get that exposure. Not everyone who comes into police agent because I want this specific, I must get it. No. No, why? See, that exposure alone makes you meet different people, makes you meet what? Mikati bagambe nti no. Aha, kati bwe bamukubya kalulu ntavuze motoka kujja wano. Avuze najja. Tazenga ali smart mu koti ye. And then there is life after that. You people, you know byetategeera. Nze nga tebampa kadi samala nembeerawo. Naye nayo wali ogenda. Nakulaba ng'otambula ozunga nkanya kuyita wano ate okwatalirye eyo. Ningamba ne mugamba nkubulire. Oyo omukazi akayawunze lwa kadi. Anti ogenda next sessions nga ziri high ochegeera. Ebe pepa bana abasoma. Bwogenda mpepa nga gojeka kasanti gwe mu kukuba chemistry oli wa tabu. Ekyamazima. Chemistry bwakuba. Bwakoma nga pepa wajifunye mwana mutano. Nga ate ina gola batasoma bitabo nga ina 9. Amanyi gakugwa muno yagala n'okuva ku ssomero. Kwa bagenda kuyeeya. Kaga yaguma. Ani akusesa. Kaga yaguma. Lutamagozi gwensasira muwanga ye ebya muwanga kale byo bisinga kaawo kuba kati biri mu investigation za police abantu bafiridde we bichi okitegeera. President Museveni abyogeddeko kati badi wano tubaita bani ba IO ba investigative officer balina okutekinga responsibility okukola kyo kunoonyereza ojja kakananga ayina ogenda ku police okwewozaako ku ebyo kati ate ye ekice kyanjawulo ne kati abamaze ebisanja ebisatu sikizibu kuba babadde n'akasente naye owekisanja ekimu nga Namugga omanyi baita okuloza ku parliament eyo ekisanja kimu kyokka gamba ate nga buli media house ebadde gwegwera bamugondi bwe batakuleka kukola bamuwe obwogezi wa NUP ate Flavia Namulindwa kubanda bana yayinza okwacha talina bya magezi yasu tasola reasoninga she cannot whatever like Namugga politically yali mukozi wa government ndoza mubalirizi wa bitabo mugezi abaddeko mu parliament kati bwe mugerageranya ne Flavia yanzo banga inerinya abaddeko ku TV okulizoninga kuziri ensonga kinzo okubeera ekizibu Namugga solo okubeera omwogezi w'ekibiina weso nabiro amyuko omwogezi w'ekibiina ate lopo alage lopo abirumu abere lopo byonna nabitwala banga ne Rubongo yali badde lopo bamukubye teyafunye kalulu omanye sanyo nyiri aliko nga Rubongo yatayingidde olimba ate Rubongo yabada sobera lopo mwene ensi buli omu yeyagaliza obadde tokimanyi kino kimanyi olwaleero ati bwe yakobidde nagamba ekyo kiraba bulabi tabanga yomu kuba yekedde omanje baita obugombo bukutambulirako nga buli lunaku office esasa nenga gwosiba ogamba abantu nti Uganda is bleeding simanyi biki nenga gwoina ogamba nti batambule motoka nyingi nenga gwe baze bakuwa tebabagoba kugamba nti banayenga bwendiro kansigaze yange yokka nawe ina so no rwecho banayenze opposition ye Uganda zijja kakantu nyabo ekirungi kyabo tebasobola kwekalakasa ila tebasobola kuma abantu muri kubanga they are protecting their gains bafunye mu NRM government exactly okitege kati oyo mugambo otya nti agende yekalakaze gwe gwamuwuliddeko nga yayogera obulabe nnyo kati ye mwana talina mu kati 5 10 lulya kikomando oyate wabulabe nnyo kusinga ko Senyonyi kuba Senyonyi ye alina kyafiirwa bano abatalina kye bafiirwa be basinga okubeera baki abo bulabe pacho tugenda koma wano kale mbagaliza birungi byerere naye nga akalulu mukkirize bannange buli gwe bawangudde naddala ba NUP mudde mabega waba bawangudde tutambuze Uganda kale tugenda koma wano olwaliro ne pacho tujja kutandikira olunaku olulala akuume takumira mbeera